Mwana muwala Kora enzarwa ya Nigeria akiguddeko okuva lwe yayingira obufumbo. Mwana muwala taggwa kubeera mu kooti, taggwa kutwalibwa ku poliisi, taggwa mu misango, buli ddakiika abeera mu kuwoza na misango. Wabula ng'ate eno vidiyo gw'omwana ow'obuwala eyeegomba okufumbirwa omuzungu oyina ogiwuliriza ennyo kubanga ge gano amazima ameekusifu g'otagenda kumanya ebyama ebiri ku bazungu by'oyina okuba nga osooka omanya. Sigenda kugamba nti abazungu bonna bwe batyo, naye ennamba esinga ey'abazungu bwe bati bwe beeyisa. So bw'obanga omuyina obanga omufunye, njagala bino obeere nga obimanyi bigenda okukutuukako nga gwe wabyetegekera dda. Yenze Shila Adita eno ye YouTube channel yaffe ky'olina okukola beera nga osubscribing ekigambo subscribe nkikulekera waawo, notification bell nkikulekera waawo, kona ku notification buli video yonna gye tuteekayo naawe ogenda kuba ng'ogiraba, commentinga ng'okozesa erinnya lyo n'ekifo muwangaalira nja kuba kutumirako someday. Sagala obeere nga weerabira mu ddoboozi. Yenze Shila Adita, mwebale nnyo kubanga mulaba videos zange yonna gye musinzira okubanga mulaba videos no embeebaza nnyo. Tugenda kubanga twogera ku mwana muwala Kora Omunigeria dansa abasinga gwe mumanyi obulungi. Omwana ono abeera nnyo ku mitimbagano gya internet okuli Instagram, okuli Facebook, ku TikTok kwali, ku YouTube kwali. Omuwala ono era bu videos bwe busaasaana nnyo emikutu gya internet kubanga celebrity, y'omu ku ba celebrities abasinga amaanyi ate nga mufirika enzaalwa ya Nigeria. Munnange mwana muwala ono abadde mu bizibu eby'amaanyi okuva omwaka oguwedde. Wabaddewo ebintu ebibadde nga bijja mu bulamu bwe naye ng'ebisinga tetubimanya nga biri mayina, wabula omwaka guno gwe nnyini gwe tugenda okuba nga tufundigira mwana muwala ono ebizibu bitandise okubeera serious, ne bijjamu okuba nga akubibwa, ne bijjamu okuba nga avaamu olubuto, ne bijjamu okugenda ku poliisi, ne bijjamu bazadde be, ne bijjamu obubenje. Ebintu bingi nnyo ebibadde bigenda mu maaso mu bulamu bw'omwana muwala ono Kora, ng'era bwe kibadde ku Regina Daniels, naye ate nga ekyono munnange kibadde far different and difficult. Mwana muwala Kora ono ebbanga eriyiseeko yayawukana n'omwagalwa we, babadde nga bajja baawukana we baddiŋŋana, we baawukana we baddiŋŋana, we baawukana we baddiŋŋana, ng'era ebya relationship we mubimanyi. Nyerwaddaaki n'agamba guno omwaka gwennyini ekimala kimala, kantandika okubanga ngenda entandika obulamu obupya. Awo nno ng'amaze okuzaala omwana we oluvannyuma bbaawe okurilizinga akatambi ka mwana muwala ono ng'ali bwereere nga bwe yazaalibwa. Yamusanga mu kisenge ng'ali mu kuyonsa, naye entabo yali ku ssimu. Mwana muwala ono yalina essimu gy'ali nayo, wabula ng'ate ali bukunya, alina omwana we nga yakamala okuzaala. Omusajja n'amurekodinga akatambi n'abeera nga akasaasaanya emikutu gya intaneti gyonna. Akatambi ako kaleeta ebizibu bingi nnyo nti ba in-laws okuva mu ggwanga erya Nigeria, abasajja n'abakazi we baayiikira bawoona omukyala Kora gwe bayita Dean, Dr. Dean musawo omulamba, ne bamukako ne bamuvuma right and left, ne bagenda mu inbox ye ne bamuvuma ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ne bamuvuma okufaako obufi. Wabula kino ne kisitula abazadde abazaala omuwala okuva mu ggwanga erya Nigeria ne balinnyirawo ennyonyi okubanga batuuka mu America, era eyo gye bawangaalira okulaba nga basolovinga ensonga, naye ebintu era ne bigaana. Katonda ng'ategeeze nti mulina okwawukana, munnange mubeera mwawukanye. Nga tetunnaba kubanga tutuuka ku kinusu kya video, nkusaba obeere nga subscribinga, olikinge, okomentinge, ombuulire ki ky'olowooza ku eno video. So ebintu byatandikanga ebyolusaako naye munnange ne bigenda nga bikula okukakkana nga bituuse wano. So kati omwezi oguyiseeko omwana muwala ono Kora abapoliisi baamenya ne babeera nga bayingira mu nnyumba ye. Mu kuyingira mu nnyumba ye ne bamugamba nti nno afunye search warrant okuva ku poliisi nga bamuteebereza okubanga akozesa ebintu ebiri chemical, akozesa chemicals ng'okunywa enjaga, teekako n'okutulugunya okukuba omwana omuwere eyakazaalwa. Era nga allegations zino zaweebwayo oba complain yaweebwayo taata w'abaana. Nga bwe nkugambye wali eri nti nno baayawukana mu mateeka,
omukyala ne bafuna divorce omukazi n'afuluma ennyumba y'omusajja n'agenda n'apangisa ennyumba eyiye eya 3 bedroom house n'abeera nga gy'apangisa ka apartment ke n'agenda n'abaana be. Abaana baneno bagenda ne balaba ku taata waabwe buli weekend, bamulabamu ennaku 2 mu wiiki, wabula omusajja alaba ng'ekitagenda bulungi era afuba nnyo okulaba nti akomya obulamu bw'ono omukyala, nga kwe kuli okumuwaayiriza, okumutwalanga ku poliisi, okugendanga mu kkooti, okumuvumanga, omuwaayiriza okubeera malaaya, okumuwaayiriza okugyamu olubuto olw'omusajja omulala n'ebintu ebirala. Omuwala yava n'agamba mbadde nsirize ekimala, naye olubuto lwagamba olwavaamu yennyini yeyankuba, yansamba nga ndi lubuto luno ne luvaamu. Ate era olubuto lwali lulwe. Ayinza okuŋŋamba nti nali mwendako era ng'agamba mbu yali amwendako n'abalenzi be bayita ba P-square. Omuwala kye yagamba nti nno si kituufu. N'agamba singa nze nali njagala kwenda singa nayenda dda. Jjukira omuwala ono gwe twogerako Kora, munnange celebrity mulamba ate nga mugagga okufaako obufi, ate nga ne family gy'ava bagagga nnyo. Kora poliisi yamenye n'ebeera nga eyingira mu nnyumba ye n'emusaakinga ne batamusanga na kintu kyonna kubanga baamukedde very early in the morning nga tannaba nakwetegeka yadde okusenya yadde ova mu buliri, ne basanga nga munnange ekifo kye kiri clean, talinamu kikubwa kyonna, talinamu njaga, talina kintu kyonna. Ne bakebera abaana ne babakolako body examination okulaba abaana bali mu mbeera ki, bassa bulungi oba nedda, batulugunyizibwa oba tebatulugunyizibwa. Munnange poliisi nesanga nti nno abaana bali mu good condition and a healthy condition, tebalina buzibu, tebakubibwangako, tebatulugunyizibwangako. Wabula poliisi nejja ku conclusion negamba nti taata w'omwana atuule ateese ne maama w'abaana kubanga allegations bweziti tezijja kukola si nnungi, zijja kubanga zireeta obuzibu. Omuwala we yaviiriddeyo n'amubira oluyimba n'amugamba ndeka ŋŋende, nze ndi muntu mukulu, manye engeri y'okutambuzamu obulamu bwange. Era oluyimba lwe yakubye lwabaddemu messaging egenda direct eri ex we, era nga oluyimba luno baluyita Big Cora. I'm a big Cora, big Cora. Inze ndi muntu mukulu, ndi mukulu, omuntu omukulu, nkuze, togenda kuŋŋamba kikya kukola, togenda kunsalirawo biki bye njagala okubeera mu bulamu bwange. Video eno njagala obeere ng'ogikomentingako eri mmwe mwena abaagala abazungu. Abazungu baneno balina embeera zaabwe. Omuzungu takkiriza kusemba, omuzungu ayagala okufuga. Omuzungu ayagala okufuga. Bwakuwasa ng'oli mukazi muddugavu asobola okuteekako embeera, ate bwakudivorcinga aba ayagala ogende nga bwe wajja. So be careful. Amanya yenze Shira adita commenting wansi, mmanyi ki kyolowooza. Mbagala nnyo.